Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Abakyali ku mukutu gwaffe ogwa wakyaliwo essuubi gw'okukyuka gw'okudda eri Katonda, tuwaanyiriza na luno olunaku olwaleero. Lunaku lulungi Katonda alutuwadde, balamusizzaako mwenna mu linnya lya Yesu Kristo. Olwaleero ngenda kwogerako ku kintu kimu ekisingira ddala obukulu. Lwaki tuba tulina ensonga? Lwaki tuba tugenda mu kkanisa? So wenna ali eyo ampuliriza, nsaba tege okutu nga tuwuliriza amaaso go n'amatu go ag'omwoyo ng'agulira ddala, oggule omutima gwo, kubanga kino ekigambo si kya mubiri naye kya mwoyo. So ekyo kye nkusaba kuba kye kisinga obukulu. Ne woowuliriza naye ng'ate tofaayo, mazima ddala oba omala biseera byo. Naye ku lw'ekisa kya Katonda tukkiriza Katonda agenda tukola bulungi. Katusabe nga tugenda kuwulira ekigambo kino. Yesu omutonzi w'eggulu n'ensi, ayinza byonna, Taata twagala okusiima n'okwebaza ku lunaku olwaleero. Mazima ddala otukoze bulungi, tukkiriza nate tuwulire okuva gy'oli. Mukama wange tusaba okutuwa omukisa, leka Omwoyo Omutukuvu atulungamye, Taata atukole obulungi, tuyige era tuwe n'amaanyi agakola ebyo bye tuyize. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Ekintu ekisookera ddala kye tugenda okwogerako olw'olunaku olwaleero kigenda sinziira mu kitabo ky'Abaluumi ssuula 12 olunyiriri olusooka, era nga awantu awo wannyonnyola nti nno era nga watulaga nti nno ffe tuli essaddaaka ennamu, essaddaaka ennamu entukuvu era ezikkirizibbwa mu maaso ga Katonda, nga Katonda alitusaba nti tuwengayo ssaddaaka zaffe ennamu. Teyali ayogera ku kintu kirala kyonna nti oba kwata enkoko yo newankubadde nnamu, kwata ekintu kyonna, naye agamba muweeyo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu mu maaso ga Katonda, kubanga ze zikkirizibbwa zokka, kubanga ze ntukuvu kaakano. Bayibuli egamba nti yatunaaza n'atutukuza n'omusaayi gwe. Kitegeeza ze nnamu era maaso ga Katonda. Abantu ab'edda baawangayo essaddaaka ez'enjawulo. Abantu baawangayo endiga, baawangayo embuzi, baawangayo ebirabo bingi eri Katonda ng'ebiweebwayo, naye ate tebaawangayo buwi lwakuba nti baali baagala, nti oba baali banyumirwa, nti oba lyali tteeka, naye kwali nga kiva ku ntobo ya muntu, kiva ku ntobo y'omutima gw'omuntu. So naffe bwe tuba twewaayo mu maaso ga Katonda, bwe tuba tugenda okusaba, kubanga okusaba wonna we tukuŋŋaanira, nze nzikiriza nti kye kibeera ekyoto ffenna kye tutwalako ssaddaaka, okusaddaaka eri Katonda. Kitegeeza tutwala emibiri gyaffe tugisaddaake mu maaso ga Katonda, tulabike nga zisiimibwa, era tetuwaayo ssaddaaka ezo olw'okuba tukyali ku tteeka nti nno tuteekeddwa okuwaayo, naye tuwaayo ssaddaaka eyo ennamu, emibiri gyaffe nga ssaddaaka ennamu, olw'okuba nti
tubeera n'ensonga zaffe ku mitima ze tuba tututte mu maaso ga Katonda. Abantu ab'edda mu ndagaano enkadde baawangayo ssaddaaka ennamu, ssaddaaka ebintu eby'enjawulo bye njogeddekokko, nga abamu baawangayo ssaddaaka olw'okuba baagala nga beebaza Katonda ebyo byonna by'akoze eki, by'abakoledde. Abantu abamu baawangayo ssaddaaka nga balina olutalo lwe bagendamu kati nga beegayirira Katonda asobole okubawanguza olutalo. Abamu baawangayo ssaddaaka olw'okuba nti baali baagala okufuna okuganja mu maaso ga Katonda. Kwe kugamba nti nno baawangayo ssaddaaka zaabwe nga balaga okwenenya maaso ga Katonda. So ebyo byonna tubiraba mu ndagaano enkadde. So bwe tuba naffe Kristo Yesu yatufuula emibiri gyaffe yagifuula ssaddaaka ennamu era ezitukuzibbwa mu maaso ga Katonda. Naffe tuteekeddwa kuwangayo ssaddaaka eyo, naye ng'ate tuwaayo olw'ensonga. Yesu yeebazibwe. So gwe wenna ali eyo nga obadde okungaana mu nkungaano zonna ze tukungaanamu ku lw'erinnya lya Katonda, naye nga ogamba bugambi kaŋŋende olw'okuba mukwano gwange agenze, kaŋŋende olw'okuba muganda wange agenze, kaŋŋende lwakuba maama agenze. Yesu yeebazibwe. Bwe kityo si bwe kirina okubeera. Essaddaaka yo oba oligiwesitinga eba terina gundi yonna nsonga lwaki eweebwayo. So nzize olwaleero okubakubiriza nti bw'oba ogenda mu maaso ga Katonda, bw'oba olina w'oteekateeka okungaanira wonna, oba mu kyaki oba mu miitingi yonna naye nga ya bwa Katonda, naye genda n'ensonga ku mutima gwo. Bantu bangi tukuŋŋaana kuva January to December, naye ne tutalaba nkyukakyuka yonna mu bulamu bwaffe. Naye ng'ensonga eri emu, tukuŋŋaana ne tugaana okubaayo ne kye tuloopa mu maaso ga Katonda, nga twesize essaala z'abasumba baffe, essaala z'abeegayirizi n'abantu abalala bonna abatuteekako emikono. So nga zitwesize naye ng'ate tetulina kwesiga ezo zokka ssaala, newankubadde nazo za muwendo eri obulamu bwaffe, naye ate tetuteekeddwa kwesiga ezo zokka. Tuteekeddwa n'okubaayo ne kye tuloopa mu maaso ga Katonda. Oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu, naye ate bw'otamuloopera, bw'otagendayo n'omugamba, Mukama wange eyatonda eggulu n'ensi, nina ensonga eno enjabya omutima, n'ogimunnyonnyola, oba olinayo kye weetaaga, n'okola ki? N'okimunnyonnyola. Yesu yeebazibwe. Teri Katonda ky'asobola kukuwa nga mpoziko okisabye. Yesu yeebazibwe. Asobola okikuwa nga mpoziko alabye okuyaayaana kw'emmeeme yo, kubanga Bayibuli egamba nti atuukiriza okuyaayaana kw'abo abaana be. So asobola okutuukiriza, naye ate yatukubiriza nti nno tusabe obutaweera, pray without ceasing. Ekyo kisangibwa mu Thessalonica ekisooka ensuula 5 olunyi lw'17 nti musabe obutaweera.
kubanga bingi ebituyiga, bingi bye twetaaga. Buli lunaku omuntu yenna abaayo ne kye yeetaaga mu bulamu bwe, oba kiki oba kiki, naye abeerayo ne kye yeetaaga. Naye Bayibuli egamba nti ebyo byonna bye twetaaga tubitegeezenga eri Katonda. So oba totegeezezza Katonda kye weetaaga, ogenda tegeeza ani? Abaana b'abantu bayiwa. Oyinza omugamba nyambaayo n'emitwalo 2, naye n'akuzza mu zigizaaga, n'akunyumiza eri sitole, naye ng'ate ssente osanga azirina. Naye olw'okuba nti tebalina mitima egyo giyamba, tebalina mitima egyo gisaasira, balowooza nti nno ogenda baavuwaza oba. So ffe tulekere awo okuyaayana okusaba abantu abalala, abantu b'ensi, muntu munno. Of course osobola omusaba, oba Katonda asobola omukozesa n'akuwa, naye ate si be tulina odipendingirako. Waliwo omuyimbi eyayimba nti nno I have learned to depend on you. Kitegeeza nti nno we tutayiga kudipendingira ku Katonda tugenda kutomera. Abantu abamu bagenda tuwa ebintu naye ng'ate balina intentions zaabwe. So olina okuvaayo, kye weetaaga kyonna kitegeeza eri Katonda. Bayibuli egamba nti nno, Kristo ng'agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa. So gwe wenna azitoowereddwa, nyinza okuba simanyi mbeera gy'oyitamu, naye ze mmanyi ekintu kimu, teri nsonga gy'otwala mu maaso ga Katonda n'akola ki? N'agigaana okugiddamu. Yesu yeebazibwe, Yesu yeebazibwe. So ensonga zaffe tulina zisitula, tusitula nsonga ye kuzitwalira mwana wa muntu. Ekyo kye kivaako omuntu okukolako olugambo ng'omulaganya ensonga zo, ng'omulaganya obulamu bwo. Muntu gy'okoma omulaga nti nno oli munaku, nti era tolina kino tolina kino, atandika kusansanya mu mawanga. Yesu yeebazibwe. So okwewala ebigambo ng'ebyo, tulina nsonga zaffe zitegeeza eri Katonda. Tulina kuta emitima gyaffe, tulina okuyiga okukungaana nga tulina va ewaka ng'ogenda ku kyaki, ogambe olwaleero omubiri gwange ye ssaddaaka ennamu, ngenda giwaayo mu maaso ga Katonda olw'okubanga amwebaza. Yankoledde kiri, kati olwaleero kange ndeemwebaze. Kitegeeza ogenda natuuka mu kkanisa nga ebyokusaba obirina, naye abantu abamu tubula ebyokusaba nga tutuuse mu maaso ga Katonda olw'okuba tuzze nga tetulina nsonga, tuzze tetulina kye tutunuulidde. Yesu yeebazibwe. Bw'ojja n'ensonga nti waliwo omulaba akumazeeko emirembe, ojja nga n'ebigambo obiyiiya, ng'owulira oyagala wabeewo ky'otuukako, wabeewo ky'ojjawo. Yesu yeebazibwe. So ogenda osobola okuva ewaka nga olina ensonga yo, n'ogituuka n'ogikuba ku Namulondo ya Katonda bw'oti. Katonda agamba kituufu, omwana ono leero azze okusaba, eno y'ensonga gy'alese mu maaso gange. Katonda n'agitunulamu, n'akola ki? N'agimaakinga. Yesu yeebazibwe. So n'ekintu ekirala, oyinza okuba oli eyo ng'ogamba nze kituufu nkoze ki? Mbisitula, ngenda mu kyaki n'ensonga, nkola bwenti ne bwenti, naye era sirabawo njawulo. Yesu yeebazibwe. Bayibuli etugambye mu lunyiriri olulwennyini, agambye nti nno omubiri gyaffe ye ssaddaaka ennamu era entukuvu ezikkirizibwa mu maaso ga Katonda.
naye weebuuza ekibuuzo muganda wange nti essaddaaka gy'otwala buli lunaku, gy'otwala mazima ddala ntukuvu? Yesu yeebazibwe. Kubanga n'ekyo kimatalinga kinene. Katonda ayinza okuba takuddamu ssaalayo olw'okuba nti essaddaaka yo si ntukuvu. Tolowooza nti nno ogenda ssula mu bwenzi era oleete ssaddaaka, oleete omubiri gwo mbu ye ssaddaaka enamu entukuvu, naye ng'ate wasuze mu bwenzi. Tolowooza nti emikono gyo gigenda kubba era ojje mu maaso ga Katonda ogambe eyo ssaddaaka entukuvu? Yesu yeebazibwe. Tolowooza nti n'akamwa ko kagenda kusiba eyo nga kawemula, nga kavuma abantu? Yesu yeebazibwe. Kimatalinga omubiri gwo ogukuuma otya okubeera nga mutukuvu, ng'era ogamba kusitula ssaddaaka namu, nga mazima ddala namu era nga ntukuvu mu maaso ga Katonda. So tulina okwebeereramu, tulina okwekuuma, tulina okufaayo nnyo okukuuma emibiri gyaffe nga ssaddaaka namu mu maaso ga Katonda. Awo tugenda okulabira bye tusaba nga biddibwamu ku supiidi eya waggulu ennyo. Osobola ogenda mu kkanisa, abantu abamu balowooza nti nno wengenda mu kkanisa ne nsabira ekintu sisobola kuvaayo na ansa mu kaseera ako kennyini. Osobola okusaba Katonda n'akuddiramu awo wennyini, kubanga okusaba tekitegeeza nti praying it is a communication, mpuliziganya. Ekitegeeza oze okuwuliziganya ne Mukama wo, oze okuwuliziganya ne Katonda wo. Kitegeeza nti nno olina okuva, wateekwa okubaawo ansa ekuddibwamu awo wennyini. Kubanga kangeze sisobola kukubira ssimu nga nnina kye nkusaba, naye ate n'ogaana n'okunziramu. Kale abantu abamu batera otugamba nti nno ngumiikirizaamu, mpaayo kakadde kano, naye gwe bw'ogenda mu maaso ga Katonda akugamba atya? Kale akugambe nti ngumiikirizaamuko, kale akugambe nti gumiikiriza, kale abeeyo ne kyakuddamu ku ekyo ky'osabye, naye ng'ate tasiriikiridde. Okusiriikirira kya njawulo, kitegeeza nti nno oba tokoze communication. Communication there must be sending and receiving, exchange of messages. Yesu yeebazibwe. So wateekeddwa okubeerawo okuwaanyisa okwo okw'ebigambo oba okw'ekintu ekirala kyonna okusinziira ku ekyo kye muliko, omulama gwe muliko. So wenna ali eyo, bino byonna biyige. Wenna awuliriza, bino byonna tokoma kubiwuliriza, naye tuulanga olowooze mazima ddala, essaddaaka yange entukuvu? Kye kibuuzo ky'oteekeddwa okusooka okwebuuza. Ekibuuzo ekyokubiri kirina kubeera nti ngenda kuwaayo ssaddaaka maaso ga Katonda, naye nina nsonga ki lwaki ngiwaayo? Ebyo ebibuuzo w'onoobeera nabyo ng'era obikuuma okubituukiriza, mazima ddala ogenda kulaba enjawulo mu bulamu bwo. Mazima ogenda kulaba ebintu nga buli ky'osaba mazima ddala okikwatako, mazima ddala okiwulira, owulira ng'ofunye ansa ey'enjawulo. So mwebale nnyo okumpuliriza, nsaba mwenna abawuliriza Katonda abampeere ddala ddala omukisa. Tukyali ku mukutu gwaffe guno ogwa There is still hope, ekiraga nti nno wakyaliwo essuubi, gw'okukyusa, gw'okubeera omutuukirivu, gw'okutegeera Katonda, gw'okubaayo n'ebyofuna. Mazima ddala bingi ebiri mu statement eyo.
So mwenna abali nga oyagala okusembeza Kristo ng'omulokozi wo, nga oyagala okweza obujja, nga oyagala oddemu oyatula obulokozi, omakinge sure nga okuuma ssaddaaka yo, omubiri gwo nga ssaddaaka ennamu entukuvu mu maaso ga Katonda, ogenda kuddamu ebigambo bino wammanga nga twatula obulokozi. Jagamba nti Ayi Yesu, nkwebaza ku lw'obulamu bwange, nkwebaza ku lw'okunjagala, nkwebaza ku lw'ekigambo ky'olwaleero. Mazima ddala ntegedde nti mbadde nzija mu maaso go naye nga sirina nsonga. Mbadde nzija mu maaso go ng'essaddaaka gye ndeeta si ntukuvu, naye nziramu okusembeza, onaaze n'omusaayi gwo onfuule omutukuvu era omutuukirivu ku Nnamulondo yo. Nzikiriza n'omutima gwange nti ebyogeddwa byonna bituufu, era njatula n'akamwa kange bupya nti ndokose era nsazeewo okutambulira mu bigambo ebyo bye mpulidde. Nsaba osangule amannya gange mu kitabo eky'aboonoonyi, naye onzize mu kitabo eky'abakozi ab'ebirungi, era abalisirikira obwakabaka bwo. Weebale ku lw'ekisa kyo. Saba n'okukkiriza nga mpita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kale tugenda kubeera nga tuwulizaganya, kanetoolemu katono kankomewo. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.